Alan Cruz gemanya no of course tulina Palace olunaku olwaleero kyenyiza osobola okugamba muganda wange kulekayo. Amina muganda wange mwebale kunsabira. Bye wayitamu tebyali byangu naye byonna bye wayitamu Allah mukama yeebale kukumyangu oli mulamu. Ndi mulamu nsobola okubeerawo ne mbanyumiza story yange. Waliwo abatalina mukisa ogwo so ndi thankful amaanyi gonna gadde eri Mukama Katonda. Bwe mbadde nyumyako ne mami wali eri aŋŋambye nti ekintu ekisinga omuluma omwaka guno ku mutima kwe kuba nti Palaso yafuna obuzibu Abannayuganda ne bakiba nga kyakusaagirira n'agamba mutabani we AK47 bw'atyo bwe yafa teyafuna chance ebanyumiza kikyaliwo abasinga nga mugamba kale singa abaddewo naye Palaso Mukama yamwadde obulamu akyaliwo asobodde okuba nga asobola obbabulira what happened. Palaso mu ngeri bw'etyo kikyoyisobola okwongereza ku mami kyagambye. Tewali mama ategeere nti si bannayuganda bonna bw'ogamba bannayuganda kiba nakyo bannayuganda abamu bambi banyolwa bakwano bange bafaani bange era mbasanga bangi era essaala zaabwe zamponya bingi so but era ku saidi ya maama bannayuganda abamu bayogera bingi naye kasita wendi ndi mulamu kyekisinga obukulu natandisewo era nabasonyiwa kuva ku ntabo y'omutima gwange bonna n'abankuba bennyini nabasonyiwa ne natandisewo campaign bagiyita Africa Show Me Love featuring Dr. Malingo okuva South Africa tugezaako okulwanyisa ekintu kye bayita xenophobia. Africa is for Africans, all of us all. Africa teyalina na border naye tuli so divided ntutandise n'okulaba abafirika bannaffe ng'abagwira kigenda mu maaso Sudan kigenda mu maaso Uganda tandika okuyigiriza abanaffe ekintu kye bayita one love n'okumanya black heritage timuddugavu monna abamugandawo ffenna tuli bafirika. Okay. Bwe mbala nyumyako ne muzeeyi ku kibooziboozi olwali tunyumyawo nga tusaagirira muzeeyi ne mubuuza nti ani asinga okuwa surprise ewaka mu bintu byakola n'agamba Palaso oyo ampa nnyo surprise ansurprisinga nnyo. Palaso biki byosinga osurprisinga muzeeyi maama? Tewali teri kigenderere maybe ne muzeeyi agetinga nnyo surprised mango kubanga just mwagala bwagazi bambi buvunaanyizibwa bwange mwagala nga we ŋŋamba mu luyimba sirina bingi byakuwa singa nabirina singa byonna mbimuwa kuba omukwano gwe yandaga sobola bimwebaza byonna kimu ku kimu but okuleka omwagala ate abakadde bafa bwe bagenda bakula banafuwamuko kati fe abalina amaanyi kiyambako omukwatirako abawazitoye ne mutambulira wamu ng'omukadde so it's very important naye nga teri kyenkola nga surprise buli kyenkola kimugwanidde just yayagala okubeera surprised naye nga alina obisuubira. Otherwise mama Dinali agamba ati you have a very beautiful daughter. Mbalaba ne ŋŋamba wow the mayanja bazzukuluzi. Yes. Bali bulungi ne mama Dinali ali bulungi mwebale kubaagala. Yes, ndi wa mukisa nti Katonda yampa abaana abalungi bwe batyo. Yes. Olunaku lwali tuli wano tuli mu celebrating obulamu bwa AK47 and of course yali muganda omutoowo. Biki ebimu ebimu ku byosinga okujjukira kwa AK47 the last time you met or the last time you were with him? Bingi sola mujjukirako kimuzijjukira bingi kuba oli yali muto wange twasoma ffenna twalwana ffenna twagabana ffenna twalootanga ffenna so bingi bambi naye nga Mukama amwongeremu omuza mirembe bambi kuba yali musajja mulungi yali muyimbi nnyo. Yes. What are some of those last words you remember the conversation gye mwasemba okunyumyako naye? Twanyumya bingi the last day actually nga anaatera okufa nali muwe emmotoka yange nga emmotoka ye mukyankalanya n'agigaana n'asalawo akoseeyo kuba yali akitaddemu amafuta full tank ng'ate yange alina ogissaamu n'aŋŋamba akankozese neyange just bwetyo ne twawukana bigambo ebyasembayo. 2 Palaso of course besides the problems waguddemu biki ebyo ebimu by'oyinza okwebaza Mukama Katonda? Mwebaza nti ntadde video gye bayita akomererwa eriko YouTube. Mwebaza nti navvuunuka abannumba ndi mulamu okubeera nga nsobola okunyonyola olugero lwange neneeyogerera. Mwebaza olw'obulamu, mwebaza olwa famire yange, mwebaza olwa talenti yange, mwebaza olwa nammwe mwenna mikwano gyange abali eyo Mukama wa buyinza abyongeremu.
ever since you joined Kama Ivan management, music agenza atya gwe mukulaba okuko ever since you joined Kama Ivan? So far tutambudde bulungi, ndi musajja mukozi naye musajja mukozi. So far tutambulidde ddala bulungi, katulaba ate biri mu maaso. Yes. Omuntu singa akubuuza, okay, manyire kisoboka, but biki omuntu byayinza okugamba nti omuntu nakulaba ku TV saa zino n'agamba naye biki bye missing okuba part of the Mayanja family kuba mweyagala nnyo, biki by'omuvubuka byayinza okuba by'oyinza omugamba n'omugamba if you are part of the Mayanja family wandibadde kino? Simanyi kuba luno olugero lw'abamayanja lwawandiikibwanga bwe luli tekyali kisobola. Yes, Katonda yatutonda nga tuli ba Luganda, teri kufe yalonda munne. You know, so plans za Katonda already bwe ziri newe nsanga omuntu omulala era tasobola kubeera eke ate tasobola kubeera nze, so kyonna tukyebaza Mukama. Sobola kubuulira ekyo kyombuuziza kubanga already nga bwe kiri. You know, ebigambo bye bisembe ebigenda eri omuvubuka akulaba olunaku olwaleero? Mbagala nnyo mwekuume coronavirus, mwebeereremu, mubeere clean, munabe mu ngalo, buli kimu mulekerawo okugaba hugs, you know, paka tulabe ng'ekyo ekirwadde kikendedde. Yes, kino ekirwadde kya ddala tekinattuukako, tuli ba mukisa, naye katusabe Katonda atutwaliraawo naye nga naffe bwe twekuuma. 4 years down the road, mbadde nkozesa oluyimba lwa Palaso olwaffe tuliko on my show, and I believe lukoze kyamaanyi nnyo. That's why I love you so much. That's why I respect you so much. Nti oluyimba olwo olutukoledde show yonna and nalyagadde obeeke akagamba akasemba abalabi baffe tuliko abavubuka abo abato, kikyoyinza obbagamba abavubuka abo abato abala programu yange? Abavubuka abato ffe tuliko, mulembe gw'abavubuka ffe tuliko, myaka ena nga mulaba ffe tuliko, mwe muliko ffe tuliko, mwe muliko, tova ku ffe tuliko kuba muliko. Myaka ena nga mulaba ffe tuliko kubanga omulembe gw'abavubuka tobwaka ku programu y'abavubuka gye bayita ffe tuliko. Yeffe abavubuka bananyini Kampala, bananyini swaga n'omugigi ogwambala, BBS telefayina kwe tuba nga tuli ku ffe tuliko, ffe tuliko, ffe tuliko. Oyamze Palaso Allen Cross, Mr. Handsome is my name. We at. And of course, Nabagambia olunaku lwa kujjukira AK-47. And I remember a conversation gye nasemba okunywa ne Nina Rose yateekamu erinnya lya AK-47. Hi Nina. Hey, how are you? How are you? Good. Long time. Twasemba okweraba. Was it last year? I don't know, I think. Yeah. But it's been a great year for me. I'm so humbled and grateful for where I am. Yeah. Okay. Obulamu bugamba ki? Nina nakulabanga weeyagala UK ne ngamba naye. Wamaanyi buli kimu kisoboka. Yeah, and now I can believe. You're smart. I saw myself. Thank you so much. It's all respect for my brother. Okay. Yeah. Biki ebyosinga okujjuka ku AK-47? Yali musajja wali real, ali outspoken, ye nga bw'omunyiza akugambirawo, yali muntu mwagazi. Yalina omukwano omungi ennyo wekijjawo. When it comes to friendship, he could mean it, he could be there for you in all times you needed him. Ebbanga lye wamala naye mu tiimu No Sleep teryali ddene nnyo naye lyali tono naye nga litegeeza kinene nnyo gy'oli. Nnyo ne olunaku lwe yafa yali ayogera nange nga tugenda ku Deja Vu. Shiba yali ajja okunkima ewange, tugenda ku Deja Vu kumukima. Twali tugenda premiering oluyimba lwa Shiba lwe bayita tunywe, yawandiseemu verse. Bigambo ki by'osinga okujjukira ebyasemba bye wanyuma ne AK-47? The last words. About the last conversation, you guys. We kept on saying, Nina, be happy. Always make sure you be happy. Always make sure you be happy. Era yafanga wakusanga yagala nnyo osanyuke, yagala munywe munyumirwe, and I think he was living his last days. Yafanga musanyufu ekyemanyi. Yafanga yagala nnyo n'amuli kumpi mbere nga munamuli basajja. Yeah. Okufa kwa AK-47 n'abayimbi abalala abafudde mu ngeri etamanyikiddwa, oyinza kuyiga mu lesoni ki oba oyinza kikunyinga kyenkana ki? Budde eri Katonda nannuŋŋama eri bye simanyi kuba nange ndi muyimbi mayitire geegamu, so kinjigiriza nnyo. By the way, sina bangi bokka abaala bafudde n'abeekoonyeeyo ne bavaayo ne tubalabako nga bayimiridde ne baddamu ne babeera ekyo kye tubamanyiiko, nabo ba inspiring. So nze kunze kimpa obuvumu obumanya nti Katonda gy'ali bw'aba akyakuwadde omukisa omulala olina okukola ekituufu ekyo ky'olina okukola. Bigambo ki by'oyinza okugamba omuvubuka ku lunaku nga luno tuli mu kujjukira AK-47? Bigambo ki by'oyinza omugamba ebiyinza omusigaza ku mulamwa? Kwekkirizaamu
emyaka tekimataringa AK yafanga star AK yafanga fena tumwenyumirizaamu so to us emyaka tetulina tugirufanako as long as okola ekyo kyolina okukola ng'okikola n'amaanyi newekirizaamu buli kimu kisoboka 22 nina Rose yeteeseteesa atya banange nyina video efuluma next week early next week Great Make yabakoledde ekintu ekyakabi kyebutanaba kulabako nyina oluyimba baluyita ntinka bawa yaluproduces ntinka kutinke njagalo ntinke kutinke nina Rose walwawo fulumya olwo oluyimba ebyaddala bane oluyimba Jesus Christ but nalukyusa Pirates yasooka nalukuba then nemala nenduddamu ne bawa because of the sound bawa yaliko kati mukimanyi sabula so natute time nempa abawagizi bange kyebabadde bamissinga leero saapapye so the video is going to be dope everything is going to be dope ani awandisa oluyimba and fine of course chali wange tuse then bawa nalukubamu bawa nalukwata mu Great Make nakwata ku video Mavo Kampala nakwata ku byokwambala era yanyambaza leero bibooshiraga omwana bwayambadde era omwana bwayambadde Nahia Glam yabadde ku makeup so it's going to be a very beautiful video obubaka obusemba mbagala nnyo banange thank you for loving AK47 buli azze wano kunika short time sinaba kubalaba sinaba kubanyumirwa nzija see you there Celebrity Track. Subscribe.